Kampala performance by the way naye gende declining kisobola okubanga kiva ku kyekyo performance kubanga kitegeeza ki simanyi oba bannaffe kuba bamakinga bino ebibuuzo bantu oba grading abantu bayinza bano balina message bagala okuwa bayinza okusalawo ne babeera ne marking kubanza I believe abaana bali mu Kampala they are given the best kisobola okubanga marking guide esobola okubanga eyawukana ne baga nti age Kampala katuga oba Gombe buga katuga marking ku level eno n'amalala tuga marking ku level kino kisobola okumarking eba feeling ate ngabo ga nti marking nabo bantu n'aba grading finally ne government nayo wendowooza alibona fulumya best schools well the panel kuwa tulina okuwa public so there is a message they are trying to give the public that we must go and study kati batandika Kampala there is a message well if you look at best schools in Uganda ngamasomero ana mu atano the first 45 schools actually there's another amasomero almost 100 schools nga tulina amasomero limu mu Kampala you cannot believe Sally twogedde ku bano emitwalo 6,255 abali ungraded obadde ogambye nti obaoliawo oyogedde ku school environment no factors eziyisa abaana mu kyalo ne mu kibuga ziba zezimu really okibanga factor emu kuzokwe kubeera n'abasomesa abalungi omusomesa omulungi onomutwale kapucholwa ajja kuyisa omwana so kakati kino ekya Kampala okubeera ng'edeclining mu performance kitegeeza ne districts endala zazuukuse ezimanya kyekituufu ekyokola so kakati tuleme okwekwasa nti oba examiners balina oba feeling oba what some intention kitegeeza districts ezeetoolodde Kampala oba eziri ebweru wa Kampala zategedde Kampala kiki yali ekola. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.